الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatendo amajjugu gatenderezebwa n'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, omulezi omulabirizi omukuzi w'ebitonde byonna. Tumusaba sebingira n'emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammadi afdalu salawatullahi wassalamuhu alayhi. Lunaku olwaleero lwa kusatu oluvannyuma lw'okumaliriza Idi al-Adha, insha Allah. Lunaku olwo tetwasobola kubeera na muwalimu ngeri gye lwali lunaku lukulu. Olwaleero alhamdulillah asobodde okubeera naffe, era insha Allah programu yaffe tugenda kubeera nga tutambula nayo biidhni subhana wa ta'ala. Nenda musaba nga tetunaba kugenda mu bibuuzo ababuuzeeko ate abeereko n'obubaka obw'enjawulo insha Allah bw'abatuusaako. wa barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم tumwebaza ekitiibwa Allah, tumutendereza Allah, tumusaba ekitiibwa Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nti kakasa ebisinzibwa byonna babisinza bukyamu okuggyako Allah. Ateekeddwa okusinzibwa mu butuufu ye Allah. Nkikakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nabbi wa Allah era mbaka wa Allah. Kutira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah tabaraka wa ta'ala n'okukitegeera baganda bange nti ad-dunya darul amal, ensi eno kifo kya kukolerako. Amma al-akhirah, ate enkomerero, ala fahiya daru aljaza, kifo kya kutusasula bye tubadde tukola ku duniya. walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi liyajziya alladhina asaa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Wekitiibwa Allah agenda kusasula abakola ebibi ebyo bakolanga mu nsi, ate Allah asasule abakola ebirungi nejjana. Baalekangayo amazambi amanene, alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahish, baalekangayo amazambi amanene ku duniya n'obuseegu obwenzi, nga balekayo obwononefu. Illa lamam, okujjako obuzambi obutono obuyitira obuyitizi obuyita lamam. Inna Allaha wasi'ul maghfira, obwo Allah tabaraka wa ta'ala abusonyiwa. Saba Allah tusonyiwe obutuyitirako. Amina ya rabbana. Abooluganda ab'ebitiibwa, twavudde mu Idi, tunaatera okumalako omwaka gwaffe ogw'obusiraamu. Tuli mu mwezi gwa 12 omwaka 2024. Tugenda kuyingira omwaka 2025 insha Allahu ta'ala. Naye waliwo ebintu ebikulu ebyetaagisa okuteekako obwongo mu byo fe abasiraamu okuva edda nedda. Omwaka bwe gugenda kitegeeza nti dhahaba ba'duka, ekitundutundu kugwe kiba kigenze. Abadde alina emyaka 3 mu maaso tokyagiweza kati, kubanga ogumu gugenze kwegya 3. Saba Allah atuwe obuwangazi. Abadde alina emyaka 10 tegikyawera,
ekitundutundu kuggwe kigenze bwe kigenda kitegeeza kweteekateeka kudda eri Allah tabaraka wa taala. Yagamba wekitiibwa Allah, ya ayyuha linsanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqihi. Abange mmwe abantu, owange gwe omuntu, otambula oddizibwa eri Allah ye destination, famulaqihi, omusinkane Allah. Watu bwayigiriza Allah. Ensonga ey'okubiri ye muntu okukitegeera tubuwangaazi bwe buli we bugenda alina okubeera ng'ateekawo kye bayita al ijtihad, yukthiru al ijtihad, ayitirize kaweefube. Abantu bali mu malala ga dduniya, edduniya yatwala abantu, tayagala kumanya agenda okutuuka bw'ati okwetegereza ng'ali mu kabbuli. Kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda hatta idha ra'aw ma yu'adun imma al'adhab wa imma as-sa'a. Abantu buli bayitiriza obwononefu Allah ina engeri gy'abagaziiriza, n'abawa ebyenfuna nga bingi, n'abawa emaali nga nnyingi, hatta idha ra'aw ma yu'adun, okutuusa Allah bw'abakombya ku ebyo bye balagaanyisa. Akati abantu abasinga obungi obulamu bw'edduniya bubatwala, amma omukkiriza yambagi lahu an yukthira al ijtihad bil a'mali as-salihah, kimugwanidde okukuyitiriza ijtihad, kaweefube n'okukola emirimu emirungi. Ensonga ey'okusatu, fabasiraamu la nasubbu ad-dahr wala nahtafiru bi ra'si as-sana. Abasiraamu abakkiriza tetuvuma mwaka yadde okucakala enkomerero y'omwaka. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu ad-dahr fa inna Allaha huwa ad-dahr. Temuvumanga omwaka kubanga Allah tabaraka wa taala ye mwaka. Yuqallibu al-layla wan-nahar, yakyusakyusa emisana n'ekiro. Yu'dhini ibnu adam wama yanbaghi lahu an yu'dhiyani ويسبني ابن آدم وما ينبغي له أن يسبني أما إيذاؤه إياي يسب الدهر وأنا الدهر. Omwana Adamu ayogera ebigambo ebinakuwaza, tekimugwanidde kwogera bigambo binakuwaza. Weyasubbani, oba binyiza Allah, era avuma Allah, era tekimugwanidde kuvuma Allah. Amma okunakuwaza oba okwogera ebigambo ebinyiza Allah, avuma omwaka ng'ate Allah ye mwaka, yakyusakyusa emisana n'ekiro. Ate ebigambo ebivuma Allah, qawluhu anna li walad, kwe kugamba nti Allah alina omwana. قال الله تعالى وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد. Nze Allah ndi omu, nze neesigamibwako ensonga z'ebitonde byonna. Lam alid, sizaala nze Allah, walam ulad, era tebanzaala nze Allah, walam yakun li kufuan ahad, teriyo kifaanana Allah tabaraka wa taala. Kitegeeza ki? Nti okuvuma omwaka laysa min daidani lmuminin, si nkola y'abakkiriza abatusookawo. N'okucakala omwaka nkola y'abali bamusinza mwaka. Waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. Baga bulamu bwansi teriyo kitutte okujjako mwaka oba obuwangazi okgenda. Abafu abalala we bajja naye inhum illa yavunnun, balowooza bulowooza. Ensonga endala ye famire z'abantu okuteekerateekera abaana baabwe, teekereteekera abaana baffe buli buwangazi bwe bugenda bweyongera.
ها هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. صحابه مكور بيتا سعد بن أبي وقاص الله مسيمه استشعر بوفاته يتandika okuwulira ng'agamba nti ayina qurubu wafaati wekigambibwa inda baadhi ulama ng'ayina emaali nnyingi ye yateekateeka n'agamba mubaka wa Allah namuga ti ya rasulallah ana rajulun dhu maal nze ndi musajja ayinawo ku nsimbi wa maaliya illa ibnatu wahida Allah teyampa mu baana okuggyako yampa omwana omu ng'ate wa buwala fahal atasaddaq bithuluthai maali nkwate maali yange ogutundutundu ogwenkanankana ne 2/3 bibiri byakusatu mbiweeyo mu kkubo lya Allah. Qala alayhi salatu wassalamu la, nabbi namuga nti la. Saad ibn Abi Waqqas namuga nti ya rasulallah fahal atasaddaq bishatriha nkwate ogutundutundu ogutegeeza ahaafu kimu kyakubiri mu maali yange njawuzeemu mpeeyo mu kkubo lya Allah, kino ekitundutundu kinaagasa omwana ono muwala. Qala alayhi salatu wassalamu la, nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam la. Namuga ti afa atasaddaqu bithuluthiha nsaddaake kimu kyakusatu. Qala alayhi salatu wassalamu thuluth wathuluthu kathir, yamuga nti saddaaka kimu kyakusatu nakyo kinene. Namuga nti la antadhara warathataka aghniya, okuleka abaana bo ng'ovudde mu bulamu buno obwensi nga bagagga, khayrun laka, kyekisinga okubeera ekirungi gy'oli, min antadharahum wahum yatakaffafuuna annaas, kyekisinga okubeera ekirungi okusinga okubaleka nga bagenda bakubira emiranga mu muzikiti, bagenda basabiriza abantu. Kitegeeza abaana beetaagisa okuteekerateekera n'ensonga ezikwatagana n'edduniya, bagenda tambuza batya obulamu ng'ovuddewo. Yali adivaizi y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. So obuvunaanyizibwa bwa buli muntu, obuwangaazi buli obukuggwako nga bugenda bukendeera, beerako ne kyoteekerateekera abaana bano kye banaasangawo nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ebigambo shekhe byasoose okutuwa, tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugasa nabyo, era musaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akadde ke tugenda okumala wano abeere nga atuwa empeera singa okuba ennungi fi dunya wal akhirah. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nsaba kumbulira ku aya eyasemba okukka. Aya yasemba okukka mu Qur'an abawalimu bayogera bingi, naye nga bagamba nti akhiru ma nazala fi kitabillah qawluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Iri mu suratul Baqara aya ya 281. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mutulu nakule mugendo okuddizibwa eri Allah. Wa subhanallah, Allah yawkan. قال العلماء مدار القرآن الرجعة، تذكيري بالرجعة. قرآن ينيتولد كتجكز كدير الله تبارك وتعالى. أول ما نزل في القرآن تذكيري بالرجعة. آية سوكو كم القرآن يتتيوى يليتجكز الرجعة كتزوى الله تبارك وتعالى. آية تانو سوكا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. الله قال الله جوجين له كده أول ما نزل في كتاب الله وآخر ما نزل في كتاب الله إلى آية سيمبا يوكو كمو قرآن يلي يتجوكيزا كده الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله متيولو نقول مجين له كده زبوان والله تبارك وتعالى banji mbawali mbagamba nti neno aya yemu kuzasembayo era bambarajjahiyo eganti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. olwaleero nzijuzza eddiiniya, olwaleero nzijuzza ekyengera kyange kumu, basiimidde kubeera basiraamu ebbanga lyammwe lyonna. ne akhiru ma nazala min alqur'ani wahiya suratun kamila, ekyasembayo okukka mu qur'ani nga suura ejjudde, qila suratu nasr, ye suratu idha jaa, suratu nasr idha jaa nasrullahi walfath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. waliwo aya zasembayo fil ahkami wali bagenda bazitemaatema mu mateeka amafuzi, qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum, ebaga nti mu mateeka amalamuzi ye aya yasembayo okubeera ng'ekka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. naye kyasemberayo ddala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. wallahu ta'ala a'lam. Faddal. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Kibuuzo ekiddako ama nti shekhe saba kunyumiza ku kyapa kya Nabbi Musa n'omusajja Khidir bwe yatambula naye. Ekyafa kya Musa ne Khidiri mu Qur'ani kirambike bulungi, era Allah tabaraka wa ta'ala yakiruka n'ekiwanvuwanvu. wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'a al-bahrayn aw amdiya huquba. Musa yagamba omuvubuka we gwe bayitanga Ibn Yamin, nabga ti la abrahu, sigenda kulekayo kutambula. qila anna Musa alayhi salatu wassalam kana yukhatibu qauman min bani Israil. Musa yalinga ayogerera mu gubinja gwa banu Israil, ne bamubuuza nti man a'lamu an-nas ala wajhi al-ard, ani asinga okumanya mu nsi. faqala Musa ana, Musa naga nze nsinga okukola ki? Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nayagala okumuchallenge namuga nti bal abdi Khidri, wawula ninayo omuddu bamuyitani Khidri oba Khidiri. Allah namuga nti ogenda kukwata ekyennyanja okiteeke mu kikapu otambule, wonaasanga ennyanja ebbiri we zisinkanira, awo min thamma tajiduhu, ojja kumusanga omusajja oyo nga waali. kati Allah kyatunyumiriza naga nti wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta abluga majma'a al-bahrayn aw amdiya huquba. Mkiseera Musa alayhi salatu wassalam weyagambira omuvubuka we fatahu, baali bamuyita Bunyamin, namugati la abrah ay almashi wassayr, sigenda kulekayo kutambula hatta abluga majma'a al-bahrayn, okutuusa we naasanga ennyanja ebbiri we zisinkanye, aw amdiya huquba. Al-huquba mi'ati wa mi'ati min as-sanawat, yemyaka emingi emiyitirivu, obanja kutambula ebikumi n'ebikumi byaki. volaba Allah tabaraka wa ta'ala yaganti inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ahqaba min huquba, jamu huquba. Omuntu asobola okubeera nga awangaala emyaka mu jahannama ahqaba, bikumi na bikumi ebitalina kkomo. bangi mbawali mbaga nti ahqaba zamana la hadda fiha, banga ngetilina komo.
kati wanagamba nti au amdi ya hukuba falamma balagha majma' bainihima bamala okutuuka awali ennyanja ebbiri wezisinkanira nasiya hutahuma beerabira ekyennyanja kyabavaamu si ekyennyanja ekikalu ekyafa n'okufa kyava mu kikapu ne kidduka emisinde nga bayira bakoze eki ne bawummuddeko omwana n'akiraba n'akiragajjalira omuvubuka ne batambula ne bagenda bwe beeyongerayo Musa enjala etandika okumuluma falamma jawaza we basukka waawa wali ennyanja ebbiri wezisinkanira Allah agamba nti qaala lifatahu yagamba muvubuka ono Bunyamin atina ghadaana leeta ekyennyanja kyaffe tukirye enjala ennuma laqad laqina min safarina hadha nasaba olugendo luno ntandise okulufunamu obukoowu omwana n'amujjukiza n'amugamba nti qaala ara'ayta idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta tolaba wali we twawummulidde ku nnyanja ku lwazi neerabidde ekyennyanja okujjukiza nti kyavudde mu kikapu ne kidduka wama ansanihu illa shaitaanu an adhkura sitaani ye yanneerabizza okujjukiza nti ekyennyanja kikoze eki fartadda ala atharihima qasasa baatandika okutambula nga bagenda bagoberera obuufu ekyennyanja gye kigenze bwe baatuuka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba fawajada rajulan musajja basanga omusajja nga yeebise musajja tekitegeeza musajja wabula kitegeeza okwebikka okuva eno paka eno okuva eno paka eno kyekitegeeza an yagutta al-insanu nafsahu min alqadami ila omuntu okwebikka okuva eno ku bigere paka waggulu amakulu sajja nafsahu yeebisse yenna yani wajada rajulan musajja basanga omusajja nga yeebisse yenna omusajja oyo yali amanyi Musa alayhi salatu wassalam ne Musa yamala mweyanjulira faqala lahu Musa assalamu alayk emirembe gibeere gy'oli n'amugamba nti ana Musa nze bampita Musa n'amweyanjulira naga nti taani Musa bani Israil otegeeza Musa w'Abayisirayiri amakulu yali amumanyi n'atandika okumunnyonnyola akati owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatubuulira mu bigambo byamugamba yamugamba nti Musa alayhi salatu wassalamu yagamba omusajja ono n'amugamba nti njagala kugoberera ala an tuallimani mimma ullimta rushuda njagala onjigirize ebyo Allah bye yakuyigiriza wanga Allah agamba fawajada rajulan atainahu rahmata min indina wa allamnahu min ladunna ilma sajja bwe basanga twamuwa okusaasira okuva gye tuli ne tumuyigiriza min ladunna ilma kakati waliwo abafere mu nsi akagamba nti min ladunna ilma bagenda bagamba abantu mbu omusajja bamuwa ilmu ladun waliwo irimu gye bayita ilmu genda bafere abantu era mbawulira ku rediyo ilmu ladun ma fi shay yusammihi ilmu ladun teri kintu kye bayita ilmu ladun kino Allah kyaga nti wa allamnahu min ladunna ilma yali ategeezaamu nti ne tumuyigiriza okuva gye ndinze Allah ilman amakulu Allah yamuyigiriza qul al-ilm min indillah min ladunillah min indillah buli ilimu yonna eva wani wa Allah tabaraka wa taala Musa alayhi salatu wassalam musajja yamugamba nti fa in ittaba'tani bonabongoberedde fala tasalni yasoka namugati innaka lan tastati'a ma'iya sabra tojja kugumiikiriza Musa namugamba satajiduni insha Allahu sabira ojja kunsanga nga ndi mugumiikiriza wala a'silaka amra sigenda kubeera mujjeemu gy'oli kintu kyonna omusajja namugamba nti fa in ittaba'tani bonangoberera obanga weewaddeyo okungoberera fala tasalni an shay'in tombuuzaayo akantu konna hatta uhditha laka minhu dhikra okutuusa nga nkunnyonnyodde ekintu ekyo mu bye mba nkoze yali akola ebintu nga byewuunyisa nga khariqun lil'aada nga si bya bulijjo
mu bye yakola bye bino wammanga baatuuka ku nnyanja balina gye baagala okusomoka ennyanja baasanga nga waliwo abasajja abavubuka babiri balina eryato lyabwe abavubuka nga bamanyi Khadir ku kitundu ekyo ne bamukkiriza alinnye ne Muusa tebabajjaako ssente nga nabbi bw'ayigiriza sallallahu alayhi wasallam baba wa lifuti yabwere baba batudde mu nnyanja Muusa agenda okulaba nga Khadiri akwata oba Khidiri ng'akwata akayondo ng'abomola eryato ly'abavubuka babatwalidde obweri Muusa yeewuunye nnyo n'amugatta akharaqtaha oddidde eryato ate olikubamu bituli litugurika ahlaha amazzi gajja yitawo tutandike okubbira mu nnyanja lakad ji'ta shay'an imura okoze ekintu ekizibu ekinene omusajja n'amujjukiza n'amugatta qala alam aqul saagambi wano yagaa saagambi alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara nti tojja kufuna bugumiikiriza n'amugaa nti la tuakhidhni bima nasit tonkwata mu bye mba neerabidde ate tonkooya mu nsonga yange ndeka irimu yange gifune bulungi fantalaqa baatambula hatta idha laqiya gulama basanga omwana muvubuka ali awo nabbi sallallahu alayhi wasallam yatunyumiriza n'aga nti basanga akaana omusajja Khadiri n'akakwata ensinga eno n'akanyola ne kafa ne kagweri Muusa n'atandika okulaba nga kito kijjira ddala namugati aqatalta nafsa zakiyatan bighayri nafsi okutta omwana n'omutto nga talina nsonga gya ssente alina omuntu gwasse lakad ji'ta shay'an nukira okoze ekintu ekitama mu nsi ji'ta shay'an munkar ekyo tekibeeranga okitamwa omusajja n'amujjukiza kati naye n'atandika okuteekamu obusungu bw'ekiwaliwo alam aqul lak wali yaga nti alam aqul saagambi onagati alam aqul lak saakugambi innaka lan tastati'a ma'iya sabara tojja kugumiikiriza nange byenkola byanjawulo Muusa naye n'atandika okutendebwa n'amuga nti qala in sa'altuka an shay'in ba'daha bwe nkubuuzaayo ekintu oluvannyuma lwa bino fala tusahibin tukomyawo olugendo ne bagenda mu maaso Allah aga nti famtalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha basanga abantu b'ekyalo nga bali awo bali ku kijjulo kya mmere enjala ebalumye batambudde olugendo fa abawu an yudayifuhuma baagaana okubagenyiwaza yadde okubawa kantu fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda tunuulira balaaka basanga ekisenge nga kyagala kugwa qala law shi'ta bakizimba nabbi yagamba bakizimba bamala okukizimba Muusa jjukira olwedde bamukugira ati wano ebigambo abyegendereza ng'omuyizi yaga nti qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ayegamba etya lattakhadhta alayhi ajra yaga nti tuufu law shi'ta kuba kwagalaku omusomesa lattakhadhta alayhi ajra kino omulimu gwe tukoze baali tuwaddeyo ku mpeera sajja tubakyali tusanze ekisenge baali tuwaddeyo kantu konna omusajja n'amugamba Khadiri oba Khidiri n'amugamba nti hadha firaqu bayni wa baynik eyo enjawukana wakati wange naawe saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' sabra byoganye okugumiikiriza ngenda bikunnyonnyola n'atandika okumunnyonnyola ti amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr eryato lyabadde ly'abamiskiini babiri nga bo bakola ku nnyanja wakana waraahum maliku ate eri wabaddeyo kabaka yaakhudhu kulla safinatin ghasba wasanga eryato eritaliimu kituli awambali wange kati ntidde nti abaana bano eryato bwe linaatuuka eri nga ddamu ogusajja guli ogulyazaamanya gu kabaka genda kukwata eryato lyabwe gukole ki ligutwale gulitwale kakati naga nti wa amma algulamu ate akaana kali ke nanyodde ensingo n'enkatta ekwata akaana n'akatta naga nti wa amma algulamu fakana abawaahu mu'minain taata we ne maama we baali balongoofu ate nga ko koonoonefu kagenda kukula kwonoone mu nsi
kana kuwaza abazadde fakhashina an yulhiqahuma tughyana wa kufura tutidde nti akaana kano kagenda kukula kakafuwale kasinkane taata we waako ne maama waako nga bononefu nga kononefu kazibu ng'ate baali baki baali balongoofu nnyo era naga nti wa amma aljidaaru fakana algulamaini yatimaini fi lmadina ate ekisenge kyali ky'abaana bamulekwa babiri mu kibuga ekyo kiba kugwa abantu baali zudde kana tahtahu kanzu lahuma waliwo amawanika nga waliyo zaabu waabwe kanzu lahuma era nenjagala okukizimba abantu baleme kutegeera biri wansi mawanika g'abaana abo Allah yayagadde basobole okubeera nga bakula bulungi bafune zaabu waabwe nga balina akasente akaba n'abayambako okubeera nga bakula mu nkula ennungi n'amugamba nti eyo tasobodde kugumiikiriza dhalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra ebyo tasobodde kubeera nga ogumiikiriza n'amugamba nti kusiibudde ne bamaliraawo eyo kissa ya Musa nani ne Khadri nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti rahima allahu akhi Musa law stazada fa azadana ilman agamba nti singa yayongera mu maaso olugendo nga bwabuuza omusajja bwe yeyongera okutuyigiriza ne tweyongera okuyiga ilmu esukkakaawo kuba kisso enyuma zezimu min ahsani alqasas eziri mu Qur'ani ekitiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khair wa fika barakallah. Shekhe, shisha elamurwa mu Busiraamu? Shisha gubeera gucupa, ogucupa ogwo gubeeramu ebintu biringa mazzi naye banjaayi abawarabu abo baginywa nnyo abagamba nti abasigala nga wa mu mazzi abeerako ebintu bye banywa ne bafuuwa omukka nga mungi akati ebintu ebyo bitamiiza era biri haraamu abawali mu nsi z'abawarabu babivumirira era nawane Uganda mu bifo ebimu ebiri omubeera abanubbinubbi abo mbeera abadinkadinka abo babikozesa nnyo kuba bamanyirira okubinywa so biri haraamu omuntu okubinywa lwaki nti bitwala obwongo bw'omuntu ne byonoona min almukhaddirat biri mu bintu ebayita ebiragalalagala obusiraamu bibyaziiza tusaba Allah tabaraka wa taala atutaasuubibwabyo. Faddal. Amina ya rabbana. Sheikh, nsaba kunsomesa ku salatul istiqala era eyanukulwa mu ngeri mmeka era zeziriwa? Anabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza salatul istikhara. Salatul istikhara tegeezamu essala ey'okusaba Allah akulonderewo ekisinga okubeera ekituufu oba ekisinga okubeera ekirungi. Istikhara osaba Allah tabaraka wa taala abeere nga akulonderawo ma huwa khairun minha, kiriwo ekisinga okubeera ekirungi ku ebyo by'oyina. Ngayinza okuba nga agisaala ng'alina abantu babiri bayagala, musajja alina abawala babiri bayagala okulondako, mukyala alina abasajja babiri kwayagala kulondako atya, asaba Allah tabaraka wa taala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatulaga obukulu bwa salatu al istikhara n'abawalimu ne bajoogerako ebigambo biki bingi, naye mu byo bibajoogerako mulimu ebigambo bino wammanga. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti hadithi eva ku sahaba gwe bayita Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yagamba kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaliombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuallimuna al-istikhara, yali atuyigiriza essala eyo gye bayita salatu al-istikhara fi umuri kulliha, mu nsonga zonna, kama yuallimuna surata min al-Qur'an, nga bwe yali atuyigiriza essula mu Qur'ani y'ekitiibwa. Yaqulu ng'agamba nti idha hamma ahadukum bil amri, omu mummwe bw'abeerako n'ekintu ekimukutte nga tekiganye taggulukuka, yagamba nti falyarka rak'ataini, agenda afune wuzu, nga wuzu y'essala asaale raka mmeka? Bbiri. Min ghairi alfarida, nga raka ezo ebbiri zagenda osaala siza tteeka,
ثم ليقل oluvanyuma agambe bino wammanga اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك أي الله kusaba onnonderewo ekirungi kukumanya ku Allah wa astaqdiruka biqudratika era nkusaba Allah tabaraka wa taala n'amaanyi go n'obusobozi bwo onteekerewo ekirungi wa as'aluka min fadlika era ay Allah nkusaba mu bulungi bwo oba mu birungi byo al-azim ebinene fa innaka taqdiru wala aqdir kubanga gwe Allah tabaraka wa taala gwe ogera ate nze sisobola kugera wa ta'lamu wala a'lam era Allah gwomanyi nze simanyi wa anta allamul ghuyub Allah gwomanyi ebyekwesi Allahumma in kunta ta'lam ay Allah bwomanyi anna hadha al-amr ngogiteekawo ensonga ti ensonga eno wabeera mukyala yogera erinnya mukyala gundi ne gundi oba mukyala gundi oba omumanyi bwebeera mulimu gw'oyagala okukola ng'oyagala Allah akulonderewo oba ogusigalako oba oguvaako Allahumma in kunta ta'lam ay Allah bw'oba okimanyi anna hadha al-amr kyensonga eno oba omulimu guno oba omukyalo ono khayrun li fi diini nga mulungi eri eddiini yange wa maashi n'obuwangazi bwange wa aqibati n'enkomerero yange wa aqibatu amri faqaddiruhu li Allah nkusaba omungerere mutwale wa yassiruhu li era omunyanguyirize thumma barik li fihi kusaba Allah tabaraka wa taala ekintu ekyo munteeremu omukisa nagati Allahumma in kunta ta'lam naye Allah oba omanyi anna hadha al-amr omentioninga ekintu ekyo noga kintu kino kyenkusaba oba kyenjogerako sharrun li nga kibi gyendi fi diini ku ddiini yange wa maashi n'obuwangazi bwange wa aqibatu amri n'enkomerero yange ngejja kuba mbi fasrifuhu anni Allah kiwugula ekinzijeko wasrifni anhu nange ompugula ekinzijeko waqdir li lkhayra haythu kan ongerere kirungi kyonna gye kiri okindeetere thumma rudini bihi ay Allah nkusaba obeere ng'onsiimisa ekyo kyoba ongerette ebyo byebigambo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam byayigiriza mu salatu al-istikhara bitusoma olumala ottoola salaamu ng'owanika emikono ng'oyogera ebigambo ebyo era ze zimu ku swala zokka bwe tuba tumaliriza okusaala mubashara otandikirawo okuwanika emikono n'osaba kyoyagala eyo emu ku swala nabbi waffe Muhammad zeyayigiriza omuntu olumala essola owanika mikono n'osaba Allah kyoyagala salatu al-istikhara tutegeera ddi nti Allah yanukudde byoyagala oba omuntu ategeera ddi nti Allah tabaraka wa taala amusaliddewo ki ekisookera ddala okubeera nga insharaha sadruhu ala shay'in ma okubeera nga ekifuba kye kyanjulukukidde ku kintu kyonna agenda okulaba nga ebirowoozo byonna n'ekifuba kye kiraga nti agundi oyo yateekeddwa oba omulimu guno kimulaga nti genda ogukole oba ensonga yonna ng'omutima gwe gwewunzikidde ku ekyo kitegeeza nti omuntu oyo Allah amwanukudde mu salatu al-istikhara ensonga ey'okubiri an yaraha fi lmanam walaysa bisharuti okubeera nga ekintu ekyo akiraba mu ndooto naye si kalombolombo nti olina kumala kiroota kuba abamu balowooza mbu olina kiroota la ayinza okukiroota ate bw'omala okukiraba mu ndooto Allah asobola okukireetera mu kirooto nga kiraga nti kola oba ng'okikola kireetere eri ba ahli al-ilm abasobola okukunnyonnyola endooto eyo bakunnyonnyole ja ekyo kiwaloose Allah ategeeza nti genda mu maaso naki n'ensonga eyo ekyokusatu kiyinza okubeera nga iltabasa kitutta akabanga tolaba era bisigadde bikubuzaabuza bagamba abawalimu kizid yongeramu istikharati nyingi okubeera nga osala salatu istikhara eziwera nga weyongera okwebuuza ko Allah ajja kukusalirawo ekirungi insha Allahu taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Amina ya rabbana fika barakallah. Sheikh bukwakulizo ki obugobererwa nga oyagala okweyambulula omuntu wo? Mu kweyambulula ekisookera ddala
okubeera nga gwogenda okweyambulula waali. Ayinza okuba nga taliiwawo mahali naye nga alina waali ng'era waali, kubanga omuntu wabanga taliiwo kitegeeza nti oyo yafa khalaasi byaggwa. Naye bwabanga waali akwakkuliza okubeera nga gwogenda okweyambulula omumanyi. Ekyokubiri nga yakuwasa nikahan sahihan shar'a, yakuwasa mu mateeka amatuufu ag'obuki. Ate akuwasa mu mateeka g'obusiraamu ate gweyambulula waaki khalaasi ebeera malaayayo. Naye bwabanga yakuwasa mu mateeka ga ddiini amatuufu, oyo ateekeddwa okukola ki? Okweyambula. Ekyokuna agenda okweyambulula alina okuzzaayo amahale ge baamukola ki? Ge baamuwa. Nga bwe kyajja mu hadiisi ng'omukyala yajja eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'aloopa bbaawe ng'avuga ati munnange simutya nti eddiini ye nnafu, wabula nze ntya nti eddiini yange egenda kufuna fitina. Nabbi yamuga nti ataruddiina alayhi hadiqatahu, onaamuddiza amahale gage ag'ennimiro? Qaala naam, yamuga ati ngenda gamuddiza. Riwaaya ey'okubiri yagamba ti naamu wa ziyaada, nja gamuddiza mwongereko naki? Mwongereko n'ennyongeza. Kitegeeza ki? Nti agenda okweyambulula amahale g'omusajja ono agakwata n'agamuddiza. Wallahu ta'ala alam. Obwo bayita obukwakkulizo obuli kuki? Ku kye bayita al-khulu'u, okweyambulula kw'omusajja nga yeeyambulula bbaawe. Tusaba Allah atukuumire bakyala baffe. Faddal. Barakallahu fiika. Sheikh, abooluganda babiri nga muwala na mulenzi, abaana baabwe bakkirizibwa okwewasa. Abooluganda babiri bwe bazaala omwana, ono n'azaala omuwala, oli n'azaala omulenzi, kiba kitegeeza nti omwana omulenzi ono ayita owoono maama woono omuwala, maama woono omuwala aba amuyita sengaawe. Taata azadde omuki? Omwana ow'obulenzi. Senga n'azaala ow'obuwala, ono aba amuyita senga. Ekyewuunyisa mu mateeka g'eddiini gaabata okuwasaŋŋana. Kuba Allah bwe yali ayogera mu Ahzaabu ng'agamba Nabbi Muhammad, yayogera ku banaatu khaalika, abaana baani? Bakkojjaawo, abaana ba maama omuto. Wa banaatu ammatika, n'abaana ba senga. Allah n'abata nti bali halaali gye bakola ki? Gye tuli okuwasa. Kyokka ekyewuunyisa mu mateeka ag'obusika, abaana ba taata omuto, abaana ba taata omuto tukkirizibwa bulungi nnyo okubeera nga waliwo ekiseera nga bayingira mu ba dhawi al arhamu, b'eŋŋanda abatusikira. Naye ala kulli amateeka g'eddiini gaatuta okubeera nga tubawasa. Wallahu ta'ala alam. Newankubadde ng'ate mu gavumenti ya Buganda bo baagaanira ddala nti abo babeera baluganda b'okuki? Ku lusegere. Naye mukama wa munne yaani? Allah tabaraka wa ta'ala gwe tukulembeza okusinga bano abakoze eki? Abasigadde. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Sheikh, nabuuza nti Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam ne Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ani yasooka okuzimba omuzikiti? Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yaliwo nga Nabbi Muhammad tannajja emyaka mingi. Yaliwo oluvannyuma lwa Musa alayhi salatu wassalam Sulaiman ne Daawudu kitaawe. Aya zimanyikiddwa ezoogera ku ekyo. Eri mabega nga ne Yesu tannajja. Yaga nti alam tara ila almala'i min bani Israil min ba'di Musa. Temulaba ogubinja ogwaliwo mu Bayisirayiri nga Musa min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum bi'ath lana malik nuqatil fi sabilillah. Bagamba nabbi waabwe tuwe kabaka tulwane mu kkubo lya Allah. Bwe baatuuka eri mu balwanyi abagenda okulwanyisa Jaaluuta mwalimu Daawuda taata wa Sulaiman. Era Allah yaga nti wa qatala Daawudu Jaaluuta wa ataahu Allahu al-mulk. Daawuda yattaani Jaaluuta, Allah n'awa Daawuda obwakabaka. Kati Daawuda n'azaala Sulaiman.
era bagamba nti nabbi Sulaiman y'omu ku beetaba mu kuzimba Masjidul Aqsa emanyikiddwa eri Yerusalemu, naye nga Allah yali yagizimba dda Masjidul Aqsa kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamubuuza nti ayyu baitin wudi'a awwala ala wajhi al-ard, nyumba ki Allah gye yasooka okuteekawo? N'agamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Masjidullahi al-Haram, enyumba ya Allah eri e Makka wali emizi. N'agamba nti thumma ay, n'agamba nabbi waffe Muhammad Masjidul Aqsa, yeri Masjidul Aqsa eri Yerusalemu. Ne bamugamba nti kam kana bainahuma, waliwo kyenkana ki wakati w'okuzimba Kaaba ne Masjidul Aqsa? Yagamba alayhi salatu wassalam 40 sana, emyaka 40. Ate nga Ibrahimu alayhi salatu wassalam weeri mabega nnyo kuba Sulaimani ba Daudi ya situla omusingi gwa Kaaba ne Ismail, wa idh yarfau Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna, wasitula Kaaba. Ne bwe tuba tugambye okuvaawo okuzimba Masjid Aqsa, kitegeeza nti byemabega nnyo ebyo Sulaiman alayhi salatu wassalam yamala n'agizza naye obujja Masjidul Aqsa n'abeera ng'agizimba. Bwe yagizimba kigambibwa bali bagiyita haikaluhum, yeekaalo yaabwe. Neffe tugamba la haikaluhum huwa masjiduna, muzikiti gwaffe. Era Sulaimani yasooka okuzimba, oluvannyuma nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye yazimba gye bayita Masjidu an-Nabawi, masjidi eri e Madina gye bayita Masjidu an-Nabawi. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuzo ekisembayo olw'obudde kigamba nti Sheikh, nsaba ku bujulizi obwa takibiira gye tuleeta oluvannyuma lw'okutoola salaamu ng'esswala ewedde, era mulwetya. Takbira hadithi mweri mu Bukhari, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yagamba tikunna oba kuntu a'rifu inqidaa salati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bitakbir. Ye yali alaba okwawukana kwa nabbi sallallahu alayhi wasallam okuva mu sala yakutegereranga ku takbir. Wakubadde nga jumhurul ulama baga nti la yustahab, ate ogubinjabinja mba ahlul hadith abakuguka ennyo mu hadith bo balaba nti kiri mu sunna ekyo kye baalaba ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'akola. Era Imaamu Ash-Shafi yali ku jumhurul ulama yaga nti nabbi yali ayagala kuyigirizaamu bantu nti omuntu bw'amala essala aleetawo azikaari. Ye Imaamu Shafi bw'alaba, ne jumhurul ulama yeeraba nti la yustahabbu, tekyalibadde kya mu sunna kuleeta takbiiri eyo, wabula okusinziira ku kiri mu hadithi kiraga nti ye sunna yenna entuufu. Omuntu bw'ava mu ssala n'aga nti assalaamu alaykum wa rahmatullah, assalaamu alaykum wa rahmatullah, aga nti Allahu akbar. Hadithi mweri mu Bukhari, kuntu a'rifu inqidaa salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bitakbir, nategeranga okuva kwa nabbi mu ssala n'oga ekigambo Allahu akbar. Qala ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, ibn Uthaymin we yavunula ekitabo kye bayita Sahihul Bukhari kitabu ssala, yagamba takbiri eyo kama yakulu ba'du ikhwanina nga boogera abamu ku baganda baffe fi ba'd al-buldani mu mawanga agamu, baada as-salati wa baada at-taslimu mubashara, oluvannyuma lwa salaamu mubashara yagati assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Webakimala baganti Allahu akbar, yaganti yo sunna yenyi. Naganti au oba tuyinza okubeerako n'ekirala kye tuvunulamu ekyo ti nabbi yamalanga okubeera nga agamba assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, yagamba nga subhanallah alhamdulillah mpola mpola. Sahaba gwe bayita Abdullah ibn Abbas yawulirangako Allahu akbar, Allahu akbar ng'ategeezaamu obulaati. Naye ala kulli ekyo kiri baidi nnyo, kyawula Abdullah ibn Abbas yali badde akinnyonnyola
ekituufu omuntu bw'atoola salaamu nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalaamu alaikum wa rahmatullah, aga nti Allahu akbar. Eyo sunna entuufu era kyekyajja mu hadithi. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo bye tusobodde kubeera nga twejjukanya olwaleero insha Allah. Olw'obudde tetugenda kusukkawo. Tusaba Allah abeerenga atuwa empeera singa okubeera ennungi akadde ke tumaze wano. Insha Allah ebisigadde tujja kubeera nga tukwatagana biidhinillah olw'okusatu olujja. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.